ebbanga lyonna mbadde njagala okusisinkana Museveni president wange omulungi ennyo gwe njagala neba nenga simusisinkanangako naye Teddy yatututte n'endaba Museveni yakyogera mu lujjudde gendo kinonyereze nze ebyange mbireka biri open gendo kinonyereze mu bitundu bye Katende omuntu yangambye olukungana na lulimu neŋŋamba ate Teddy Namboze yayambye ati abantu okulaba Museveni yatututte n'endaba Museveni omusajja ngambye naye wiro olabika otulimba toli kata oli wano ebyo mbivuddemu ndi mu kugoba budde kakati wulira kiki nekindeese ebya UPDF ngenda birekayo byannaku eziddako bwe binaaba bikyaliko nga bikyayamba n'ebirala bingi Armed Forces side naye wulira mwalabye byabakama birala binanja bireeta ntya nina eddakiika mmeka kati akantu mukatemu katandika wano ng'oggyeyo graph book kubanga tugenda mu mathematics mwalabye byabakama ebintu byayogedde ku mawulire eggulo byabakama yazze n'agamba bakyusizaamu ku gundi y'ebyokulonda era n'atuwa n'amagezi naddala ab'opposition twanguwe kuba emikono gijja kututawaanya tuleete emikono ng'obudde bukyali kubanga egimu basobola okugiyiwa ne bagisunsula ne bakola batya yeefuula atulumirirwa byabakama nga Kyagulanyi ali USA ogambe nti okuwandiisa ba president kwankya Kyagulanyi mumusibireyo gwe kuteekeyo enkya okulonda kwa ku Monday okwewandiisa kwankya ku Lwamukaaga okulonda kwa ku Monday tokaayana gwe kyoba okola ove ku pressure kati oluvannyuma lw'okulaba nga twetegese nnyo ate kubanga nakugamba baba balina report entuufu oluvannyuma lw'okulaba ebintu byonna bwe bitambula wulira bulungi eno ddiiro erimu Museveni erimu byabakama erimu opposition ng'ekulembeddwa Mpuuga Mayiga Nobert Mao batudde ne babala senga tuba tugenze mu kalulu ne bagamba bwe bati duli baaswala nnyo mu kalulu akawedde Kyagulanyi bwe yabasaba audit eyakalulu akawedde nga tebagirina kati bateekwa okuba nga balina audit mugiyita mutya tale sheet book biki balance sheet yonna nga bagirina bulungi muwulire ne bagamba bwe bati gayo ekitabo kya mathematics kyova owulira nga yasimbye nnyo essira ku bantu 1,000 okuva mu district 9 at least 9 akakawayiro bakaemphasizinze nnyo oyina okufuna abantu 1,000 okuva mu district 9 abakusemba ku bwa president ebyo byonna okusinga baagala ba nuupu abantu 1,000 beenereeta kubanga nti bajja kuba genuine bajja kuba real muwulire nga lwaki baagala okutoola ku bululu Museveni ayagala tugende mu kalulu baabaze nga tusobola okugenda mu kalulu ng'obululu bwa nuupu Museveni abutoddeko miliyoni 4.5 bazibalansinge bulungi naye ng'okuzibba bagenda zibba batya mukatemeyo bulungi abantu 1,000 okuva mu district 9 abantu 10 okuva mu district 9 babeera abantu 9 babeera abantu 9 balina okuba nga balonzi nga balina nini namba kati buli muntu nini namba yo eriko nini namba y'abantu abalala nti afande Katongole bw'ateekamu nini namba ye ne bagiteekamu nti Katongole David nga nini namba yange ejja nini namba z'abaana be bonna nga zijja okitegedde nini namba z'abaganda be nga zijja
nze bwe nteekamu nti asiimwe wire nga nini namba ya Fande Katongolejja ne bannanga abandi emabega wangaawo okitegedde kakati ne babala ne bagamba abantu 9 abagenda okuwa NUP emikono factor 3 eya nini namba emu bagitaddeko nini namba 5 ezigoberegana nti eya Fande Katongole eya Wire eya Moses bro wange eya Birungi eya Mire zonna zijja kati buli nini namba y'omuntu omu ku bantu banakenda bagibaze ekitono nnyo bamuteeko factor 3 ya nini namba 5 nini namba emu ku nini namba ziri akenda buli nini namba egenda kujjirako nini namba 5 okay kakati nini namba ezo 5 kitegeeza be bantu emitwalo 4.5 abantu emitwalo 4.5 tayimuza abantu 10 gundi tayimuza abantu emitwalo 45 gundi bano 4.5 abantu 5 abantu banakenda je be bantu 4 gundi emitwalo 4.5 emitwalo 4.5 times district zino 10 4.5 times district 10 ze miliyoni 4.5 abo bagenda kubeera ku balance sheet nga bwaba ogamba nti Museveni atubya akalulu nga bagamba nedda audit yino bagende ku nini namba bagenda sookera ku nini namba zino mu audit wayiswa mufumbiro nini namba bagigoberere nga wayiswa mufumbiro yalonda Museveni ne mukazi we nalonda Museveni n'omulongo nalonda Museveni twin brother ne mukazi wayiswa nalonda Museveni factor 3 eyo bagikulage bakutwale mu Western Uganda oba wabagambe Lewis Rubongoya nga bibalansinga bulungi naye ng'emikono bagenda kujijja kyegamba bagenda sigamba nti bagenda kujja kwabo newankubadde nga be babaliddeko be babadde example nga bakulaga ekintu babalagire ddala nti mubadde mulekana bulekanyi temwina bantu tugenda okutandika okulonda nga ku bululu bwa Nuupu obutuufu obululu miliyoni 4.5 za Museveni ebyo nno toyina wojja bijja wano bw'oba ovudde wano woosobola ogenda n'obijja wenkakasa watti Kyalombwe yegenda kubeera nga ne bo bayita mu kooti nga baleeta bulungi nnyo balance sheet nga bagireeta audit bagireete Katana n'abantu 5 abali ku Katana bonna nga balonda Museveni batalage districts 9 bagambe twabagamba era okusinziira leero mu kooti balance sheet ziraze bulungi ng'akalulu bannange Nuupu teyafuna kalulu nasuze mazo biteekawo wali nasuze mazo biteekawo naye era mukateme kyova olaba omusajja yagize nnyo wulira kye bagenda nonno sooka okukola kyova olaba bagambye nti abakulembeze temugenda kuwanula abaagala okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga temugenda kuwanula mpapula za kwesimbawo mugende ku electoral commission baagala abantu abagenda okuzunula bagenda kubeera wakati wa 50 ne 100 bonna babateekateeka dda Stesha mahi simanyi mahi bonna bagende banone
bonna bagende mu bantu babawe gundi ezo, bonna bagenda bawa sente ez'okufuna emikono mu districts 9 naye nga focus gye bagenda okusooka okugira banuupu kati ne wali bongerezeeko era bagambye bwe bati process eyo bwekwata bulungi campaign zigenda kuba za mirembe temugenda kubeera kwesikasika miguwa basobole okuteekawo ekifaananyi kya democracy baleme gamba nti ebitongole ebikuuma ddembe byabagira kubanga bagenda kuba balina akaabwe ak'omunda ke babalansinga bakabalansinge bulungi nga ne bw'onogamba nti European Union egyebalansinge UN egyebalansinge bagenda kuleka akalulu kaleme kubeeramu kintu kyonna gamba bw ate baatulemesa ate baatugoba egindi ate bakubatyagasi akalulu baagala kukabbira mu byuma bagenda kukabbira mu balance sheet najja wano luli nendeeta information ki gye naleeta wano luli gye najjayo Museveni nakakati ekyamusimbye ey'omulangira Nakibinge omulangira Nakibinge jjajja omulangira Nakibinge wulira Mpuuga yagambye wamuhumiliatinze nnyo ne Mayiga banoonya okukwata ku naavu jjo nayisaawo information lwe bakuwabire wa Museveni wulira we bagenda okukwata bagambye oyina muganda wo bamuyita Kalifani simumanyi oyina muganda wo bamuyita Kalifani he is a lifeist he is a vegetarian he is a vegetarian kintu we bagenda mukwatira ku vegetable bagenda mujira vegetable Rwanda bamuyita Kalifani simumanyi wabula namuwulidde ku mpoma bagenda kutta muganda wo bamuyita Kalifani bagambye waba humiliatinze Kalifani bagenda kumutega vegetable mbuno is a vegetarian taisa vegetable kasita byenjogedde manyi jo waliwo omusumba omu yambuuliridde nangamba mwana wange nedda video zo tubadde tuzaagala nga tuzisharing nga tutula n'abaana baffe naye ebigambo wagenda n'obuuza nga ndi n'abaana bange Museveni atambula mu biyumba by'embizi nga anoonywamuki Museveni tabanga alinnyirira embizi zaffe mbu omusumba naffe ekitiibwa mbu omusumba yaffe ekitiibwa nga njogedde ekigambo nabuuza kibuuzo Museveni atambula alinnyirira buli wasanze alinnyirira embizi zaffe sebanga yimbu kati batya n'okugira video zange kati olonze njogedde ekinene nnyo okusinga Museveni atirimbula abantu twali twebuuza Museveni lwaki atugabira embizi mu nyumba ayingirayo yekka ate ogenda okukuvayo nga waliyo omulambo gw'embizi yagulinnyiridde yagusambye yatuze mutuge yakoze eki mbwekyo mbu video yo n'omwoyo mutukuvu yadduka n'agenda teyakomawo mwe mpisa bwe munazireeta mu revolution eno muwedde tribunal yatudde ey'abasumba bagala kunzijako mafuta muwulidde ekibalo kye mbagambye mukikwate bulungi district 10 district 9 abantu 10 be bantu 9 abantu 9 buli muntu bamujjeko gundi 5 abantu 5 bamutegeko egundi eziri immediate kuye obululu 5 kati obululu 5 ku bantu abo ku bantu 9 babeera obululu 5 bubeera obululu emitwalo 4.5 obululu emitwalo 4.5 bo times district 10 zibeera million 4.5 zibe alali nga zivudde ku kalulu ka NUP ebisigadde mu bitunuulire nnyo olaba babbaako mu mugongo obudde bwammwe mbukutte tugenze mu kigambo mu masimu byonna biri open kyagala okuteesaako kyoba oteesaako ebintu ebisigadde byonna ebyokya mbizeeyo mbibugumye mbikuume ku muliro tujja bisanga enkya mukama abawo omukisa nga tuteesa
Halo. Halo. Sebo kendezaako ku gundi yo twasa amatu. Sebo. Neyanziza okuba nga ompaire omukisa guno nate okuteesaako. N'ab'e Busoga muli kumbona? Tuli kubona muganda wange oli kitwasigaza kyonka niwe nini lumbuye. Weebale Sebo genda maaso. Kitukavu kati nze webaza mulimo gwokola gye mu maiso. Lwankole share the video. Aye ensonga yange etandikire ku Museveni yatukoba last time oba bado akumeka. Yakoba ati tulindire engudo likuida. Ekyo kyo yayogera mazima engudo do likuidala. Aye kyale mu okwogera. N'okukutukoba nti engudo nga dimaze okuida. Ate yena ekimotoka kijja kupakinga ali ruzira ekimugoberera kino kyona kijja kuba nga kiruzira awo mpola awo. Era n'amakomera gabenga galongookamu ku lwabwe. Kande ku nsonga ya Babu aleka alajana alira akola kyakola ki. Aye ebyo nena ife twidi nti na bali awalala era ndoza bamutwe ku luliro ensonga laki alekaana. Aye nga kalekuleekaana ina atukobere kafumbe mukasa. Bebe simbawo naye ibanga eri bise yalwalire na kuisa tuyafiire emulago atukobere kafumbe mukaso yafaaki. Busoga ngiri. Ekyo nga nkimaliriza. Twire ku nsonga y'omusaada gwe beta Balamu. Balamu ebe South Africa eyo yakoba nti omuntu eyambaza abaana yambaza uniform ya yero. Yabanga bakuba abantu bono n'abantu banaga ebintu by'abantu ate inyuma okubaleka wempe yatukoba nti emboko dire antena soka tiweni minister wa Museveni gwasigaiza Kalimagezi oyo ffe tumweta Kalimagezi wa ifeno. Mboko da radio call nidi no bano bambala uniform bakuba abantu emigo so abone bakalimagezi ba Museveni byasigaza ife tutwe bado tukoba nti era kikolime ekyo ekipali kitujatuvwako era mwako angambo ife nifa abasiru kati Balamu yena Musoga ate ni kwenda mugana ngo ndinga muyibuze ebyo embibuza Balamu oyo yena Musoga ekyo nga nkimaliriza kandire ku New Uganda. Mukwembeza efo yabaire Canada yayogere ku New Uganda. Aye nze nja kuba wako ensonga ina donka. Olwale randoza tuwengayo chance tulengeze ku bantu waye tujja mu New Uganda. New Uganda ejja kuba date free. Ejja kuba nga Uganda ezira ibanda munsi. Kida kitya. Nti tujja kuba nga abantu bana batunaze ebya ife. Tutunde yabe bine byonna. Batunaga kadwe musada voice yana gede bidiba tudera biranga milioni 5 tudera biranga milioni 10 abo bali kwewola bwewole sente edo nidde bali ya duzi bali kudewola kwati tujja kulonda ebyo bugega bebe na byonna kutandikira ku mbuzi kutandikira ku nkoko kutandikira ku masono go bayinago betundibwe bire migweneka y'igwanga obati nicho amakage gafulibwa ere center 2 abawe buza ujjo kuta amalwaliro awo buli numba MP eyira center obakaire 10 obali obutano bali obusatu obali ya David eyo ere center 2 oba 3 ekyo nga nkimaliriza katuje ku nsonga ya Busoga mukulike ente ente da ife badiba okuwandi badiba abesoroti baba bakwente kala moja yakwente aye dindi kisozi yawo katyawo kitegeeza nti mu Uganda nena edente da government amini kumulembe gulo gwasoka yali etente enzungu yadita mu Uganda era dabuna Uganda eneyona kati buli farm yo munampi oba omuntu eyakolera idiots akolera bana basada batunigiriza alina farm alina ekizimbe alina ki edo farm dodo ajja kubanga tugabanyamu ente edo buli omwa yerize entede babanga bandi bente dange 3 kitegeza mu myaka 40 mbalina okubanga nente 12 awomba ndi mugaga era kyo Museveni akitokolere bulungi tuira kwe outside Uganda balina properties outside Uganda China wa balina bigega bingi ino ebyo tujja kubanga ensi letudamu access nga America
Canada, British against abazungu edo nga tulama access okuba nga tufolinga ebibuga ebyo tujja kuba nga tubitoolayo bitundibwe bibenga bira mu igwaneka y'eggwanga. Ensi endindi nga China ne Russia tujja kuteesa nabo abo nabo wakati muna tujja kukuwa business wano nga ka chinchin nga ebyabuga iga abituwa nga tukola ki nga tubiza mu igwanga ebibatale mu China ebibatale mu Malaysia ebibatale mu Russia eyitatu eriba dikita bana bamuno Korea abo tusobola kutegeragana nabo babituwaaku babanga twakada tubaire ku 40% tubitunde era bedda kubanga bayikiriza okubanga bitundiwe ebibuga ebyo. So nedo didi mu program zemulina ebintu tulina ekindi ekisembayo mugana nga maliriza kati omusadanga mpuuga eyali ebitaano ate mbwa ine isomero Masaka kati lisomero lya government na private gundi schools na private school daba mpuuga daba geneti simanyi seta hayi muyingo ebene aina Masaka SSC aina data mine gundi wali mu Kampala. Exactly. Edodona adija kuba masomero ga government nga abana efe basomera mu bwerere. Eyo ne mu ku Uganda empya kajeno ko okubalengeza omukulembeze yatakola ki yatayoga. Nikulu nolo kurande nakuba ku bintu ebindi bijanga bitambula ayenga amasomero nga data mine goyogeire ku abamu abona TV center babina amasomero bayine bizimbe mu Kampala edodona adija kuba office da government ebisigala otubitunde. But bayida we kamba ko bere kinu nti Uganda mu myaka ebire gisooka nga no pefugo banga president we vafuga tujja kwanga sawa no kuola America olwese ndetu na abanado mukama bampera mukisa. Amina abebusoga muri kumbona Lwankole va mu kutula share the video Lwankole omanyi video Lwankole jata share linze tetambula Lwankole share the video abasoga bali kumbona neidinja bali kumbona abasajja bali informed from 19 bina up to now buli kimu bakimanyi. Hello kendezaako kuwompulirira Pastor ndiyo sina kizibu wasizote pastor dendi sebo oliyo tesebo tuli sebo Pastor ensonga yange eri ku kitiro eky'essomero lya gundi ya Muyingo. Omwana omukulu ow'emyaka 25 oba 22 ye atamanyi nti nno okukka mu mazzi olina okugenda nga tolina kintu kikubbiza kyonna ne bamufuula mbu yabadde ayiga okuwuga ate bamala omutuga ate nasulamu ate navaamu omulambo tegunywedde mazzi nga guli nnomo. Nye kakati ogwo guba mukwano ki abaana abo benyini be bagamba basooke babakwate guba mukwano ki abagenze mu hoteri ate ne mufuluma omu nga temumaze kwekwata kibinja. Bamulese mazzi ne bafuluma ne bagenda ate batuuka eri nti temwategedde yabadde andaweya yabadde sitokisi yabadde nkofiira. Ekyokubiri copyright simanyi oba egenda kunkwata naye kanange kanyimbe kayimba koomu muleke ennyumba ya sitaani ekwate omuliro muleke ennyumba ya sitaani ekwate omuliro kijja kitya Bukenya owuwe bamukuba n'akyakyala Nadduli bwe gutyo Babu aleesa amafuta naye gamaka nnyo kati awo nenzirayo w'omusajja yagamba nti eti Nissan Patrol yonnamu Nissan Patrol gitegeera Nissan Patrol eti kulwemu nyonyo musajja wa Kabakondesi oyo yalabika teyafwa era ddala kirabika gyali London kubanga omusajja talina kyeyogera wanje naye bonna abaafuna obulumi okusasulwa mu bulumi bonna bayogedde naye eti yasirika
kubanga yamanya akake kaffe uwe wali ekintu ekyo kirabe kakati byabakama tatuluyisa leero alangirire nti Museveni ayiseemu bwekitaba kisi kyekyo oba kulonda oba si kulonda Museveni avaako bwekiri mbye kubanga zonna amakubo gaabo gonna gamanyiddwa kati awo ne tusabira abaana ba Uganda abagenda okuwummula nga bo balowooza bawummudde naye nga kofini zibalinze Katumba Wamala Ereru ne banne tukoze eki ogwanga ngukoze be banaamanya mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye era tebalitoma mu ttaka nga balirya kubanga teri atalirya ttaka naye tebalitoma egamba tuliridde nga naye omusajja yatugamba toyanziza sebo. Hello, bane tukwendeze ku budde wanji sebo. Pastor. Sebo. Yebaleko sebo. Kale muganda wange. Kama afe yebaziwe nnyo. Kama yebaziwe nnyo sebo. Akati ensonga budde otuwadde butono nsonga gyensookerako. Mumaze ebbanga nga mujja mutubuulira ku Bwakabaka bwa Buganda. Ba pastors bonna. Naye bannayuganda ebintu bajja bitegeera mpola mpola nti Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwonna bukolera Museveni. Bwali luli awo President n'aleeta enkola eya fundraising eyasosola nti gundi leeta kitegeeza bannayuganda ffenna tulina okutwala kye tulina tulabe nga tujja ku Museveni si bwe kiri. Naye Museveni we yayita ab'Emmengo basonde ku COVID basonda ne batwala. Naye ate we twatuuse okwagala batusondere twenunule ate tetubalaba tetumanyi baabasamize twabalabe nga balina abakiikiridde nga aleese kasente kati Obwakabaka bubusirikiddewa eyo nga nvuddeyo. Ensonga ey'okubiri ngenda kwogerako ku Mpuuga we yabadde ku interview emu simanyi oba yabadde ku radio ki oba ku TV. Kituufu yasindika President waffe n'amusindikira aka message naye si musuubi ye yali agirina ye yamuddamu President si ye yamuddamu. Kati Mpuuga byadde eyo ne yeewaana nti yayogera ne President n'amuddamu bino na biri suubi ye yamuddamu kati eyo grade gy'aliko. Bw'omaze n'otema kale Pastor bana mujooga. Hello. Mwebale kuweereza Pastor. Kale nnyawo. Mwebale okubeera kando mu budde obw'enzikiza. Mwebale kutumulisiza. Amiina. Okusooka neebaza omukulembeze bwaffe yebale tukiikirira obulungi yebale okuwa ab'Uganda bye boogerako twatambulamu n'abawa ebyokwogera n'abawa ne ku ssente kuba bataayogere ate banaasasulwa batya. Yebale nnyo yeebalire ddala. Kaakati ensonga yange esooka genda wa mwami Babu atukaabira nti baamuttira omwana gwe baamuttira bali basonze ssente baazizo gye bali bazisonze. Omwana baamumuttira namukola ne red carpet ceremony. Naye akimanyi nti eriyo omuzadde yazuka ku makya omwana we na buno buli butamanyi oba omwana we yafa omwana we gyali. Amanyi kitegeeza omukazi okwebaka mu nnyumba ne bukya emyaka 4 nga tamanyi bba gwe gye yalaga. Amanyi kitegeeza omwana okubeera bakalaba nga amanyi agenda kukola natadde emyaka 4 oba 5. Amanyi kitegeeza lyoka atukudaalira tukankanyizeeko emimwa. Bw'aba ayogere watayogera asirike bwe twagala bwe kirungi bafiiriddwa abaana n'okufunamu ne bafunamu. Bafunye amabugo bafunye ekitiibwa emirambo gibadde ku red carpet ne bafuna nezi speech ez'oluzungu tetuzirina ewaffe. Amakitegeeza omukazi omwana w'omukazi okutambula n'agenda atyo omanyi omukutu okuleka abaana be n'agenda atyo batukudaalira bo baafuna namu baali bakola contribution sente baazisigaza baazizaayo
baba wange bibasa babizaayo yafunamu ate yafunamu na nnyo okusinga bye yalinga mulamu ko yalinga mulamu nga nnyo bunye mwingi nate we yamufunamu nnyo fabafe basigala bakaaba amanya abakazi bameka bali mukukaaba amanya abakazi bameka bafunye pressure abaana baabwe batukudaalira katukankanira kalinga nabbo byawaka twakwaga sajja motukankanirako ensonga yange endala ngenda ku kino ekikazi kya Museveni kyazanga kitugamba mbu tulina okusondera eggwanga tetuganye kusondera ggwanga tujja zisonda naye ebintu bino wammanga musooke mubikole mutubuulire amubakola mu gavumenti mufuna ssente mmekera zikola mulimu ki mutubuulire ezammwe ze musasubwa muzikolamu ki kuba ffe ezaffe ze tufuna mu kwerumya tuwaako omusolo mu kwelema tuweerera abaana ne tubateeka mu bwakadaama ne tubanoonyeza ate obulimu mama n'ogenda mu bwakadaama n'obuweerera omwana naye n'omutwala mu bwakadaama bwa sekadaama ate ne tubala nga tetubakolerera era kati mutubuulire mmwe ze mufuna muzikolamu ki era mufuna ssente mmeka era muwa omusolo gwa ssente mmeka bwe mube tubuulira nga birambo lukofu fe tuganye kubasondera sinza amalwaliro z'amasomero tujja bisonda ekirala abazadde baweerera amasomero ag'ebbeeyi obwongo mwabunyize ne musigala eminyira mu mutwe kuba neewuunya essomero mu mwaka gumu ne litta abaana 2 omwana we sasomero twali omwana we sitawe kakadde akamu naye abazadde abasomesa abaana ku State High muli basiru kwenkana ki ddala mukize muziika omwana asooka ne muziika omwana owookubiri ddala ne musiganga essomero likyayimiridde likyayimiridde bannange bannayuganda tuli basiru kwenkana ki twasalawo kavidiyo kalabirako abantu abayokezza emmotoka babadde basayidi kyabo musajja badde nga bba abantu ettaka ge bayusiza ga motoka ge sinakalaba katambuddeko gyo kadde ku social media okwo nga bagamba yadde atawanya abantu naye bayokyezza emmotoka zirina looza manga 15 bazookezza omuliro zino eza bizinensi bannayuganda ne tulinda ki muntu ffe mutwalina essomero eryenkanidde awo nate omwana ebintu bifa tebitegeerekeka omwana we 15 agenda mu swimming pool omwana wa myaka 15-18 banne tuli akabiri mu gumu senior naye bannaye Uganda tweyanziza senior 6 kiba bulungi kale mama simwevuga naye sigira nkukutte mukama yebale n'onkwata kubanga mukama yebale onkutte mbadde ngumiikiriza nga sekufuna wasibyo sootya kati nina ensonga zange ziringa 3 zenjagala nsokereko lwaki Uganda ne South Sudan batubuzaabuza mbu balwana baagala kwewamba buli omu anoonya bwawamba ensi yeebuze kati baagala kwefuula beekuba akantu banoonyerezeeko bali kutusiriwaza abantu ababiri bano ekyokubiri lwaki South Sudan yetujjako immigration ng'ate aba South Sudan ye Uganda tebabajjako migration tebagisasula bw'obeera South Sudan gundi embassy ya Uganda yetunda ekipapula ekitunda $15 aba South Sudan ne bakuteeramu bye bakoonakoonamu registration kumpi byonna bigwera mu $5 ezo sente za buli myezi 6 ewaffe Uganda tebalina kye basasula bw'oba otambula mu kkubo okuva e Kampala okutuuka e Juba ogenda okutuuka ng'osasudde mu kkubo sente ezikunukkiriza mu $10 bwe baba basala okugenda ewaffe paka Kampala tebalina kye basasula awo nvuddewo pasita noonyerezaawo ensonga eyo tubuulira ani atuba kampeyini zituuse omuvubuka oli weebeereremu omujjaga omusiru atalina magezi ojja kusibira monde essaawa zino temuwoggana nnyo buli omu waali tulinde essaawa entuufu eri eyingire tusumulule ekikopo pasita beera bulungi neeyanziza Hello.
Wanji jebaleko pasita kale sebo nawe jebaleko sebo kale sebo nebaza empeerezaayo amina mukwano naye ninako akantu akanumijjo nabadde ntambula ku mitumbagano eno nensiŋŋaana komuledi waffe Sama Dr. Sama ng'alina olulimi lwakozesezza ng'ate alumba bakomuledi banne yataddeko Masaba Media ne Anifa nga yabadde kwegamba nga bali mukayana okwa MPs ba Kampala okwa Malende ne Ruyirika naye ng'akozesa olulimi olutali lulungi ekyawula yabulamu Shama ono wa Foreign Affairs oba wakawuliddeko kagundi ako babadde mu paaliyamenti yaffe naye ng'akozesa ffe ab'e Kampala mwate Masabo we Bugisu ateyo no Sifa bye mwogera tebikwatagana kwegamba tebimalamu abalonzi bitumalamu naffe amaanyi kubanga babanga ng'ate bakomulira tebakubagana era nasindisa emmesegi ne ŋŋamba mulekere akakiiko ke baateekawo kalonde bwe kanaaba gatuwadde bwe tujja okukulemberamu naye ng'ateekamu olulimi olutali lulungi nnyo kwegamba lwayawulayawula obugisu gwe genda otegeke mu bugisu gwe totegekamu kwegana olabye ng'ebintu si birungi nnyo afazaali yandi balumbye mu bubokisi bwabwe ne birema kuyita ate ku mitumbagano kuba kati abalonzi babiwulira ate nga bakomulire bakoli bakubagana kintu ekyo bana kitumalamu amaanyi ensonga eyo nga mwe abanene tukkirize internal democracy mu kibiina kyaffe abo abantu bonna bafe okugjako abantu abatuteekebwamu obuteekebwa naye bw'obanga mu nuupu ng'owagira Shamimu it's okay mu nuupu ng'owagira Luyirika it's okay naye nga tukimanye nti omu ku bajja funa kaadi then abalala tudde emabega w'oyo anaaba afunye kaadi abanaabateba ng'obadde ku ttiimu etafunye kaadi that is internal democracy I think tekirina nnyo maanyi ndudde nnyo nga kigezaako okukitangaaza naye okay tujja kuyogera ne minisita waliwo lwe nali munoonya ne nfuna ennamba ye njogera naye tujja kyogerako kubanga olulimi lyakozesezza nga lulinga olwabulayabulamu nti ate ono w'ebusoga ono w'egindi kaakati yandibadde asooka atereeza eri ng'ate nze ndi wa Kampala ndi kalooli ya mu Kampala era n'amenya ne be yalonze abagenda okukulembera Kampala neŋŋamba kaakati akakiiko ke baateekawo weekali ate kaakati bw'obanga gw'otandisa ottematema ono kati kibanga nti gwe ate akakiiko kaggyeko buyinza tugende ku nsonga endala byebibadde ebyange mukama wange naye tosiima empeerezaayo hello Wile wanji so wasiiwa otapula ndi kulungi kyali semerire bali batooko bali okulungi on Fort General ate nga ye gavana yego semerire okulola bannange nsooka kwebaza buli munnayuganda yenna asitula ekikumi kye oba ebibiri bye n'agenda ku kitebe okuwagira enkyukakyuka bannange si kyangu mu bwavu bwe tulimu buno akasente kabbula naye nga temufaayo ezo 2,000 zonyooma oba omutwalo oba 5,000 zezigenda okutuusa mu Uganda empya. Amina. Certificate eyo girabanga ey'okusaaga naye gye tulaga muganda wange. Iyo certificate esinga emidaali gya Museveni, esinga emidaali gya Museveni gyonna gyazaagabira simanyi abaali abalwanyi be. Certificate eyo gy'olaba. Kubanga Museveni yayingira mu nsiko ne kati abazirwana bonna bakyamwekokola kubanga teyabasasula. Yali ente zaabwe n'ali endimiro zaabwe ne bamuwa ssente kati wabula kyabasasulamu kutta baana baabwe. So mwebalire ddala
ensonga endala ngenze ku Banyarwanda naye Munnayuganda owulira otya nga n'essaawa zino amaziga ge tulimu ga Munyarwanda naye okeera kukwana Munyarwanda Munnayuganda yakubulayo ebyo byonna bye tulimu essaawa zino simanyi okulonda simanyi byabakama akyusizza simanyi biki byonna bireeteddwa Munyarwanda exactly Bannayuganda bwe tuba twogera Abanyarwanda aba Ethiopia Abanyarwanda mwino kimanya mugoberere bulungi layina y'Abanyarwanda gye baava ne gye basaasaanira mujja kumpa obujulizi aba Ethiopia Abanyarwanda aba Somalia Abanyarwanda aba Eritrea Banyarwanda Abarundi Banyarwanda in fact Burundi ne Rwanda yali nsi emu Burundi Rwanda gwewe nze mbadde nina ekiteeso bw'olaba Munnayuganda munno nga wasize Omunyarwanda sooka okube Munnayuganda munno akatayimbwa afe odde ku Munyarwanda tusooke twejjemu abo bennyini abaffe abatuleetera ekizibu lwaki gwe owasa Omunyarwanda ng'abatolo weebali Munnayuganda munno waali abaana Abaganda gye bali abaana Abagisu gye bali osanga omwana nga mulungi mukazi nga mulungi naye akugamba talina musajja kyokka ekisiru okisanga ku Munyarwanda Omunyarwanda omwagaza ki ng'ate ali mu kumalawo ensi eyo ebyo byonna bizze lwa intermarriages byonna kasasiro byonna just kwagala byawala ne mulekawo ebyewammwe ewaka nze Wile essaawa ya leero ne bakutwala ewaffe mu Western ne bakugamba ojjeyo omutagwenda omu mpozi asobola okutaasa ye Munyagwa yeke yasigalawo omuntu asobola okutaasa ye Munyagwa mukigo of course Munyagwa mukiga bali abatagwenda omuntu asobola okutaasa yekka ye Munyagwa omutagwenda yasigalawo bakugamba America yali aba Red Indians kati ne bakuwa akakadde ka $1 toyinza kusanga mu Red Indian mu America naye gwokeera kuwasa Munyarwanda omuntu awasa Omunyarwanda bannange ate ali dangerous than AIDS and Ebola combined kyekizibu kya Uganda kyokka kwata AIDS okwata Ebola n'endwala endala ze wali omanyi yoyeyebaka n'Omunyarwanda ali dangerous nnyo kubanga amalawo Uganda Bannayuganda tusooke twejjemu bannaffe abawasa Abanyarwanda ng'ebyana ebyaffe gye biri ate nga birungi nnyo ekikuwasiza abantu yes bajje effort tubawa abaana badyeri bakiiki babwoli bonna bamooti gye bali very beautiful and good naye gwe n'ogenda ku Munyarwanda bano abatambulanga beetisse enkota za ffene mu biwato eyo DNA gy'oyagala kuyingiza mu famire yo ngenze ku nsonga endala waliwo nalabye amawulire gano ag'e UK gundi Abanyarwanda bakkiriza Abanyarwanda bakkiriziganyizza ne UK bamigrants baabwe bagende e Rwanda BBC nagalabye Wile ojjukira bulungi yes nabirabe ku BBC Africa yes ku BBC Africa Wile njagala nkubuuze bamigrants abava e Pakistan ne bajja e Uganda ne babasuza mu hoteri obajjukira abagundi bali ba Pakistan bali baki abava gundi Kabul Kandahar Afghanistan Afghanistan webale nnyo ani alaba amaddayo gaabwe bamerutinga tetumanyi nakoma okubawuliza nga babatwala mu bitundu bye fayire eyo ngenda jijira anti nkukoneddeko sobole okujjayo kiri kanti notinge wano yes abajja ne bagenda e Rwanda bagenda kulyayo ki nga ne Rwanda yenyini ekyemisana ekirya Uganda bagenda kugenda Rwanda kulyayo ki ng'omanyi migrant kitegeeza
bagenda kulya Rwanda bagenda kulyayo kingane Rwanda yennyini ekyemisana ekera kirya Uganda bana Uganda mulaba tugenda mbuzibu tuli mutawwa occupation juzo omusirikale wa Rwanda yankubira esimu nangamba bannaye munyambe nyambo mpereze toke ku basi mpereza ya matoka abiri ku basi kati okiraba mulaba olutalo tuli mu ngabo lwa occupation mujukire Rwanda kiba kitegeeza Uganda ate neyo yennyini ezikiriziganya eyo yennyini agreement ogituukako bateekwa kubanga balina agreement ez'omunda ennyo ze batuuseeko mailo mmeka okuva e Rwanda okugenda UK ngenze ku nsonga endala omanyi bannayuganda mwewunza nnyo wile wagenda n'osomesa wano amannya ndowooza mwezi oguwedde ogwo amanya g'abantu abo abatufuga nekigategeeza kati oyinza okumbulira erinnya Kahinda Otafiire kyeritegeeza Kahinda Otafiire oyinza okumbulira kyekitegeeza bitunnyonnyole wano tuyinawo Museveni si kyekyo ekitibohabulwa oyo tagambwako wabula mutabani wa Lutahabulwa ate muhoozi kuwoolera eggwanga wabula ate mutabani wa kuhoolera eggwanga ate Ruhamya ye tukonfamu kukwatira ddala kiri kyennyini ne bakinyweza n'ahamiza ddala kakati Ruhamya njaga yes Ruhamya njagala nkugambe yola ebisigalira byo ogenda ohamya ennyoko ffe twasituka dda tewakyali bya Ruhamya wano yola ebisigalira byo ssebo oba nnyabo genda ohamya ennyoko Uganda y'abannayuganda Kahinda Otafiire kankusembezeeyo kino Kahinda Otafiire kitegeeza kino mulabe lineage mwe tutambulidde bannayuganda mwe mwewunza nnyo Kahinda Otafiire kitegeeza wakafa olumbe onfuna mu lutooro wise singa wile ofuna ekizibu nga mbadde sikwagala nnyo nga mbadde sikwagala n'oseerera n'ogwa nga Kahinda Otafiire niki esinga kibadde kifiiriddewo wakafa olumbe esinga kibadde kifudde Kahinda Otafiire niki kuyinda kitegeeza kuyiringita ne weegunda wansi naye nekikuluma nnyo n'avaawo ate nga mulabewo Kahinda Otafiire niki abatooro gye bali bakubuulire oba nnimba kati Kahinda Otafiire mu nsiko be baakolanga nga bayiringisa bannayuganda ne bafa okukamala genda olabe gye baayita yonna obuwangwa buli eyo bwaggwawo kubanga Museveni yakugamba we killed them so that you can take their land Kahinda Otafiire nga mwali tubayiringise bafe baggwewo ate eri waliyo Kayihura tusiguukulula tu uproot kugirayo ddala Kayihura mulaba abantu abatulimu ate eno simanyi ani ajja simanyi oyo simanyi yani oyo Ruhamya simanyi yani munaye ajja waliwo engineer asobola okuzimba ennyumba n'enywera mu ttosi gwe Ruhamya ohamye nga Kyagulanyi yavaayo nga ffe ne tusituka nga kati twagala nsi yaffe ate gwe Ruhamya oyingira ogenda ohamya ennyoko nga nsemberayo ddala ssebo wile nga nsemberayo ddala anti omanyi amanya tebagamanyi Kahinda Otafiire niki nti abannaye ekigudde wansi singa kifudde omuganda agamba wakafa olumbe kale singa kibadde kifiiriddewo ng'ekintu bwe kiyinza okuva eri ne kiyiringita ne kyegunda wansi Kahinda Otafiire niki okitegeera naye nsembayo mbagamba bannayuganda ekikulesaawo munnayuganda muno n'ogenda n'omunyarwanda abaana bannayuganda gye bali banyirira abatoola abakiga abasoga abagwere baani gye bali amazima gennyini onoonya ki lwaki otta generation ey'enkya
gende futi bakuwa abaana abalungi genda mu Buganda abaana gye bali genda abaana obasanga kati sawa zino buli muwala gwosanga nze munaye byagaana omusajja yandema simanyi nazaala nze maama nze taata maama oyina bibiri mu mulundi gumu gwe maama gwe taata naye ekivubuka sebo kike kyo kyapaala n'Omunyarwanda Abanyarwanda mubaagazaaki bw'oba oyina Omuyitiriya Munyarwanda bw'oba oyina Omusomaliya Munyarwanda bw'oba oyina abaani simanyi abo baani baana abarundi baani Banyarwanda mudde ku bannansi ate mutandike kati anaazina teyeebaka ntegeeza amazina gano ag'endongo gano aga music temunkwata bubu bw'oba togenze mu ndongo waakiri ejja kugoggana ekuzuukuse mu tulo bannaye wire webale kuweereza Mukama Katonda akuwa omukisa omanyi bannayuganda baseeguuka nnyo ngamba amazina gano ag'endongo ssebo tuyanziza muko kamalo tereza ebyuma wano waliwo akakyagaanye halo Pero Pakistan okugwane Saudi America enyabo naye